Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako omulungi atulaba ku Extra Digest mugoba nsonga. Amanya n'eddoboozi nze mwami IBRAH Mukasa, mutabani w'omukyala Sara Mukasa n'omwami omugenzi Waswa M Jamada. Omwami oyo omukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusoba. Kawe bazadde bange. Nkwanirizaako omulungi atulaba yonna gy'osinzira okubanga otulaba. Nkugamba nti oli ku Business Mind, courtesy of Extra Digest mugoba nsonga. It is a beautiful Wednesday. Era nga feel gye tulina ya Indo, tulina feel ya Indo due to weather. Nkuba of course for something like 2 to 3 weeks ebadde etonya consecutively oba consecutively depending gye wasomera. Of course the usual guest wa Wednesday and Sunday tabira mulala okujjako mwami Chrislule gwenje okusaba abuze ku balungi abatulaba ku Business Mind. Tutandikira nkwanirizaako bwoza kubatulaba Buganda. Abalungi abatulaba tubanirizaako mu kanyomero kaffe kana ka Business Mind. Lunaku lwa program ya fisika kanyomero. Kanyomero is a segment. Oh, this is a full program on TV. Mu program ya Fengans ya Business Mind. Thank you so much. Omulimo ogwetwapatana gwa ku making sure nti we leave behind a financially woke community. Thank you so much. Society ino kusigala je tulina okuleka wano tulina ogirekanga mu byenfuna ebintu bino ebitegeera bulungi nnyo. Tetugenda kulinda ate kumala kutuuka eri waggulu tugambe oluka tukime ku bannaffe. Kikulu nnyo okubanga ffenna tutambulira wamu. Njagala okukulisaayo bakadde baffe, bamama baffe. Last weekend it was lwali lunaku lwa bamama baffe. Happy Mother's Day. Happy belated Mother's Day. Happy Mother's Day. All right. Kakati mu bufu obwo bwennyini bamama baffe ndowooza twateekayo okusiima kwaffe era ne tubeebaza beebala okutulabirira. Wano mu African setting wokka woosanga abaana 7 nga basobola okulemererwa okulabirira maama omu. Kyokka ate nga maama omu yalabirira abaana 7. N'abakuza abantu ab'obuvunaanyizibwa. Ekisinga okukwewuunyisa mu byonna nakati kikyannumya omutwe. Kuyinza okuba nga si blowing my own trumpet naye omusaala gwa mukadde we yatuweerereranga ngunywamu mafuta wiiki. Kati sawe. Salale ye gye yafunanga omwezi. Njinywamu amafuta ewiiki mwemu ku mmotoka. Ate oyinza n'okusanga amafuta ago tegammaze. Kati neebuuza baakikolanga batyo okusobola okulaba nti ennamba eyo gye twali 7, 9, 10 ffenna tubeerawo nga tuli mu mbeera nnungi. Kyokka ate ffe mu mbeera gye tulimu eno abantu 7 oba 9 omukadde omu tetumusobola. Kyewuunyisa okuba nga bamaama baffe asobola okwambala gomesi n'ekutukira ku mugongo, n'abeera mu mbeera esoomooza, ate kizaale mu bbo oba ngambe kitonde nti okwemulugunya kwabalema naddala eri abaana baabwe. By the way, okusanga omuzadde eyeemulugunya it is rare. Era abazadde ku buli 100 99.8 emulugunya eri baana baabwe. Ne bwe bayita mu bugubi banyigirizibwa batya. Ne bwasula nga tafunye kyakulya n'abukereza mbu akokola ng'era talina wadde empeke ya sukaali n'anywa amazzi tebeemulugunya. Ate basigala bavulumya statement egamba Katonda kuuma omwana wange, abaana bange bagabirire, abaana bange bagaziyiza enfuna. Naye nga be bagaziyiza enfuna ekoma kubo. Kituufu ekyo. Njagala okutwala omukisa guno okutumira abakyala mwena mu ggwanga Uganda, emitala w'amayanja na buli program eno gyetuuka. Muli bannakazadde ba ggwanga, abakyala in particular. Then nentwalira omukisa okutumira bamaama, because there is the difference between abakyala ne maama. So nentumira bamaama mu Uganda, bamaama emitala w'amayanja paka program eno gyetuuka. Bamaama mwenna, I salute you, I respect you, I love you, I cherish you. Muli bakabi nnyo nnyo nnyo.
Then to the mother, mama wange Sarah Mukasa, salute super soldier, salute mchala Mukasa tumideko nyonyo mchala wa Kabinyo. Chris, olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunuulira kye bayise okuinvestinga. Intentional investing. Kitegeeza kikwata ku ki era gwali eyo kikugasa kitya. Wabula nga tunaba kulambulula ku mulamwa gw'olunaku olwaleero nga nyankutegeeze tutebwamu ssente aba logical motivators basangibwa ku kizimbe kimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance Building era nga bano basangibwa emabega wa Uganda House ne mabega wa Orient Bank. Basange ku kibanja cha www.logicalmotivators.com nga kotadde ne Caplog financial consult abasangibwa ku kibanja cha www.caplog.financialconsult.com era nga basangibwa ku kizimbe kye kimu ekyo. Office number eri ku mwaliro ogwokubiri eri 302C ye suit oba office number oba kye kisenge gy'okubanga obasanga. Bekwate buli kimu kitambule bulungi. Tutunulire intentional investing. Omulungi atulabeera ndowooza kanyongera okumwaniriza n'okumwebaza n'okubakubiriza bongera okusubscribinga ku mukutu gwaffe guno omuganzi beekuumire mu kumanya. Omuntu atamanyi in fact afudde asinga. Omuntu abeera mu bulamu obwa bulijjo nga tomanyi afudde obeera owewudde abantu eggugu obudde nga bukyali. So kirungi nnyo okwekuumira mu kumanya. Kyova olabeera njongera okubakubiriza nti mwekuumire ku mukutu mubeereeko kuno musharinga ebintu bino mu kifo ky'okusharinga ebintu byolaba nti omuntu gw'osharingira ng'oggyeko enseko obuseko talina kintu kyagenda kuddayo kufunako. Tukikomye tutandika okusharinga ebintu ebirina kye bibagattako mu bulamu bwabwe. Kakati intentional investing abantu balyetaaze okumanya kivaawa biki ebikirimu kyeki. Tubadde tujja tumenya the 6 financial asset classes. Ebintu oba engeri mukaaga omuntu gy'osobola okusigamu ssente zo ne zisigala nga zikukolera ng'oggyeko the traditional oba the most popular real estate as a financial asset class. Nga twebuuza bintu ki ebirala ebitaano omuntu omulamu asobola okussa ssente ate ne zidda bulungi. So twagadde leero tuggyeyo ekintu kye bayita intentional investing nti okusiga ssente n'ekigendererwa. Okusiga ssente n'omulamwa. Yes. Ng'olina ekiruubirirwa nti ndi mu kusiga kino kye neetaaga. Ndowooza nga tetunaba kugenda intentional investing naalibadde nkinyonnyola bwe nti kwe kusalawo okukolebwa omuntu ng'amaze okukuŋŋaanya ssente oba ng'alina ekirowoozo ekizikuŋŋaanya n'amanya nti ssente zange ngenda ziteeka mu kintu A, ngenda kissa mu kintu B, ngenda gissa mu kintu C. Bw'omala okumanya nti ssente z'ogenda zissa mu bintu ebyo waliwo ebintu ebirala era by'oteekwa okwekenneenya obulungi nga tonaba kukwata kasente kano kateeka mu bintu ebyo. So intentional investing ekyokulabirako kye nsobola okubawa singa mba nkutte miliyoni 10 naye mba nga ngamba nti nkutte miliyoni 10 ngenda ekyamukaaku mu kyalo nguleyo akataka ntereka oba weeyo nze nange nkirowoozezaako bulowooza byalo ebyo ebiri fani kati bw'oba okutta obukadde bwo 10 n'oba ng'ogenda busiga ekyamukaaku ng'olina ekiruubirirwa n'ogamba nti kanterekemu ssente your intention keeping your money in an investment ekigendererwa si kyakukola magoba wabula ogambye njagala kuterekamu ki ssente. So nga singa nkwata my 10 million nengenda nengula akataka somewhere nengamba nguze ettaka lyange lino miliyoni 10 njagala essente zino zibeeremu okumala emyaka 2 male nditunda obukadde 15 oba 2 kitegeeza ekiruubirirwa kyange ekyakukola magoba mu kugula ettaka olwo mbeera nfuuse omusuubuzi ow'ettaka bw'atereka bw'atunda. So intentional investing kitegeeza nti you must have an objective before you can earn your money, save it and then place it in an investment. Bw'oba toyina kiruubirirwa lwaki akasente kano okasolooza ogenda kuzisolooza omala otwekwasa otugambe economy performinga bubi naye nga ggwe mu kyo
ekyali at the back of your mind ng'osolooza sente zino tewaliyo kiruubirirwa nti sente zino zensolooza zigenda kukola kino zigenda kukola kiri. Ekyokubiri ndowooza ekiri mu intentional investing nga mmaliriza, intentional investing erimu discipline. Singa ngamba IBRAH nti ngenda ku investinga mu stocks, ngenda kugula shares, I want a fraction of a company, ntekemu akasente kange mbeere nga ndi omu ku bannannyini ba company A oba B. Awo wennyini wateekwa okubaawo discipline emanya nti bwe mbanga ngenda kugula shares mu company A nteekwa okulekayo sente zange ezo okumala emyaka 10 so si kumalayo myaka 2 olw'okuba olwoka capital gain akatono akalabiseewo n'ogenda n'ozi withdrawing then ogenda osasula fees w'omwana. Eyo tebeera intentional investing. Intentional investing is putting your money or directing your money into an investment that you are very sure of nti mu bbanga ng'olina ebbanga eggere eriri amabega wa investment decision yo nti after 5 years nja kujjamu sente zange, after 10 years nja kujjamu sente zange, after 1 year nja kujjamu sente zange. Naye bw'oba oyagala kukwata oteekemu butesi nga toyina kiruubirirwa lwaki oyinvestinga, kyangu nnyo tukabirira okuwoloma ebintu nga bwe bitalikola bulungi, economy teri kutambula bulungi, economy omusajja agyonoonye naye nga gwe ataamanya lwaki wassa sente mu kintu ekyo. Tuli ku Business Mind olunaku lwa kusatu, tuline chrislule of course era nga tubeerawo olunaku olwokusatu n'olwomukaaga mu Business Mind. Chris, njagala tusooke tutunuulire question ejja okusookera ddala, intentional investing ogitunyonyodde. Tuyina ebimakinga intentional investment. There are 3 elements that we know design kubuusa maaso. But before we go to the elements ezo, njagala tutunuulire lwaki omuntu yalikoze investment. Why should someone invest? Tujja kutunuulira omuntu oyo agenda ku investinga ki. What are you going to invest in? Then we shall look at who are you investing with. Tutunulira kisookera ddala lwaki wali etaaze okusiga sente zo somewhere. Mu lufuutifuuti by investors bagamba avudde Bunaayira, avudde Bulaaya, avudde America, Bungereza, South Africa, whatever. Bwatuuka Kampala wano mu lulimi lwaffe olwa wano luzaalana tubayita bamusiga nsimbi. Kiki kyoli wiringi lwaki walisize ensimbi zo mu kintu ekyo. Why are you investing? Soke tutunuulire lwaki walifuse musiga nsimbi mu nsi iyo, era oyagala kusiga mu ki ensimbi zo, era ensimbi zino oyagala kuzisiga ne baani. Tutandikira kati okusooka njagala kukuba abantu abasharinga agalowooza agavundu nga boogerera investing ne sente, kubanga investing we mean money. Definitely. Toyiri mu kuinvestinga kufuna gakoola oba byoya bya binyonyi oba byoya bya nswa. You are investing to get money. Abantu bonna abalina agalowooza agavundu eri sente saagala bakolimira naye mbakyawa nnyo. Kubanga bw'obanga tokkiriza nti sente gwe musaayi ogutambuza. By the way, nina ekitabo kye navudde okusoma kyankoledde nnyo era ndowooza buli muntu yalibadde akiguze. Nkirina mu audio podcast, nkirina ne mu hard copy. Ekitabo ekyo kigamba nti money is God in action. Nekivunulwa kitya? Sente ye mutonzi mu bintu ebikolebwa. Katonda engeri yokka gy'asobola okublessingamu omuntu akuliraanye, not through prayers. Ojja bisaba onsabira okola otya, but after the prayer ngenda kugangenda kulyaki. At the end of the day. Yes. Bw'omala okumpa essaala kyekiddako onsanze mu ddwaliro nyina biruzi nyina biki essaala temala. Kyovala ne bannaffe bano bakimanyi essaala yokka tezimba kyaki. Njagala Isaaka bbo omugambe musumba katukusabireko ssebo omutonzi agenda ku inshallah tazimba muzikiti tasibulula abantu. Teeka mwaka so abantu bonna abali willing okuinvestinga abalina agalowooza agavunduvundu ku sente. Money sits next to God. Wano okakasa to saving tugere nazo mu ggulu. Nga bakiri ku nsi bwe kiribeera nawa
ekyo kyayogerwa manyi nti ab'olubereberye balifuuka ab'oluvannyuma ebyo ab'oluvannyuma balifuuka ab'olubereberye akasente oba kamanye katuulira ddala wano mu mbirizi z'omutonzi era omutonzi engeri yokka gy'asobola okusanyusaamu obulamu bw'omuntu akuliraanye it is through money. So omuntu yenna alowooza nti okuinvestinga ssente kibeera mulimu abantu abatakkiriza nti omuntu asobola okubeera spiritually strong and at the same time ng'alina ssente empitirivu. Abantu abamu tebakikkiriza kisoboka. Kakati lwaki buli muntu IBRAH yalibadde musiga nsimbi? Okusooka y'engeri yokka gy'osobola okuwonya abantu abakuliraanye okufuuka gwe omugugu gye bali. Kiddemu okusiga ssente okuteeka mu bintu ssente oba okussa ssente mu financial asset classes omukaaga gwe twabasomeseza y'engeri yokka okusobola okutegulukuka omutego gw'okufuuka omugugu eri abakuliraanye. Bannange tukoowa olumu obuvunaanyizibwa okubusitula ne mu bukwata. Buli muntu ayina ensonga lwaki yazaalibwa. Lwaki gw'olowooza nti obulamu bwo, why would you think your mismanagement, your financial mismanagement should constitute a financial emergency in my life? Yeah. So investing and putting money mu bintu ebikola ebizza obulungi ensimbi zo buvunaanyizibwa bwa buli muntu, era buli muntu yalibadde musiga nsimbi mu ngeri ki? Mu ngeri ye. Nabagamba buli muntu w'amaanyi singa ozuula talent n'okuyitibwako. Buli muntu yenna azudde okuyitibwako ne talent ye. Everyone is a leader. You're a leader, IBRAH mu industry mwoli kubanga kyokola gw'okikola ki? Okisinga. Nange ndi leader mu industry yange kubanga kyenkola nze nkola ki? Nze nkisinga. Bantu bangi nyaba there are so many people by the way who look up to you. Ngo ba inspire. Ngo ba inspiring oli eriyo bato bafeeyo ng'akola mawulire ng'agamba bwe naakola amawulire naali agadde nfaanane nga IBRAH bantuule mbigere bya IBRAH. Kati abantu abafaanana bwe batyo buli muntu yenna mu field gy'omanyi nti nyinayo talent, you are a leader. So investing money, it creates a pathway for you to live a comfortable life. In fact omusajja yangamba nti ekiruubirirwa ky'okubeera ne ssente si kugula bintu bingi byekuŋŋaanyizaako. Ekiruubirirwa ky'okukola essente ne zibeerawo nga ziwerera ddala kugula budde obeere na bungi. Nangamba kikusobozesa okugenda n'ozannya golf ku ssaawa 3 ez'okumakya nga bali mu mbalaba nga nve wange mbayitakawo ku golf course wempitira nga ssaawa ezi 3 gw'oli mu kutoba duniya tumunakeera ssaawa zaali 2 tudduka zire ku office nkole ndulaba omusajja nga akubye short ya white fira ka white t-shirt ya white ku ssaawa 2 kitundu ng'ava mu motoka ayingira okuzannya golf. Kati obwo bwe bulungi bwa ssente nti bwe zibaawo ng'owazinvestinga dda ssente ze ziri mu kukola. Omanyi nagamba abantu you should never work for money, you must always ensure money works for you. When you work for money kisobokera ddala bulungi nnyo ekintu ky'ogoba ng'okitaddeko omwoyo n'okigoba kijja kweyongerayo emirundi gyonna gye kisobola. But as long as oli mu layini y'okumakinga sure nti otegeka ssente zikukolerere zo teziyinza kulemererwa kukola buvunaanyizibwa bw'ozitumi. Era omusajja yangamba nti financial planning is directing and instructing your money what to do instead of wondering where it could have went. Good one. Oli mu kwemagaza oba zirazeewa zigenze mu bintu by'osinga okwagala by'ozitaddemu ate ebitazza ssente. Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Gemanya gange tuli ne mwami chrislule. It's a beautiful Wednesday. Of course enkuba etonyerera here and there. Of course enkuba ina wetu yambira neba ne wetu koseza but tutunulira nnyo wetugifuniramu okusinga wetukosebwa. Tutunulira lwaki omuntu yalisize oba omuntu lwaki yalitadde ssente awantu n'obuvunaanyizibwa. Investing intentionally oba intentional investing. Okukuŋŋaanya akasente ako n'okalagirira n'okagamba akasente kange nkatumye mu diet production buli mwezi naali kwetaaza onfunire miliyoni zange 3 nkutaddemu zaala endala 3 at the end of the day. Naye bino ebyokuinvestinga ssente nga tuli ku saala ya mutonzi na God's grace tezijja vaayo.
tuli obuwumbi 7 namwe omutonzi mu musaasire 7 billion ku 7 billion billion ezo zonna omutonzi buli omwa I am a child of God, I am a child of God. Nawe ne bwoba oyina abaana bana bwe bakulemerako ennyo bakulwaza kanzunzu okukkakana ng'obeesonyiwa. Ne weebaka n'ozukuka essaawa 4 n'ogamba by God's grace nja kuba mugagga. Ate ndowooza nakano kankayiseewo bakafunira eddala bulungi. Omanyi kati nasazeewo kutunda kamulali kati ate mutunda sambala gloves mutunda n'engalo nkalu. Toddayo okwesudiya. Mbu mu bulamu eriyo ekintu kye bayita fairness tekiriyo era tugenda kirabako ng'okyali mulamu. Ku mirembe gy'aba Martin Luther oba mbatandikirira eddala ku mirembe gy'abana abasajja abaabeeranga abafuzi be baayitanga bapira kankutwalira eddala mu basajja abo tewaali fairness teyaliiwo. Omwana wa Katonda embooko zaamulya ne bamutta. Singa yali anoonya fairness teyalifudde. Teyalikwatiddwa nako. Okuva mu biseera ebyo okuva mu myaka gya 2 paka olwaleero mu 2000 we tuli. Actually bagambe before Jesus Christ. Okay. Bachita bate BC. Before Jesus Christ. Not before computers. Computer inache tugamba wali Katonda. Mubeera n'ebirusioni byammwe ne mubeerayo ne mugamba mbu I am looking for simanyi justice simanyi I am looking. Emirembe egyo gyonna gy'olabyeko ne gy'otalabyeko gy'osomyeko ne gy'otannaba kusomako tewabadde fairness era tegenda bbaawo. Till AD after the death of Jesus Christ. No. Till after you die. Emirembe oyinza obutagirabako. So fairness abantu abanoonya fairness mu kuinvestinga ng'otaddemu ssente olowooza buloka tagenda kusonyiwa ajja kukukuba. Gw'oinvestinga naye tagenda kusonyiwa ajja kukukuba. Olaba munnaddiini apasulamu omukazi omufu. Ng'ate akimanyi nti oli omukyala wampeta omwami sinakindi nga nobagatta yabagatta. Kakati gwanoonya fairness in investment togenda gifuna tegenda bbaawo kubanga nabagamba abantu baffe bano nti bw'otunuulira omutonzi enkola ye gy'abadde gy'akola omanyi kirungi nnyo to understand the God's ways oba enkola ya Allah. Kirungi nnyo gitegeera. Bw'ogitegeera obulamu bwanguwa. Singa njagala bbawa kyakulabirako. Singa Katonda akeera n'agamba nti striking a balance oba fairness wakati w'ebintu bino bibiri ani agenda ossula enjala. Singa empologoma bukya ku makya Katonda n'agiwa fairness n'agamba obugabi bwonna bwekweke tebulabikako empologoma eteekwa okufa enjala. Era eyo species ng'eggwawo nti tetukyalina mpologoma mu nsi yonna. Ontegedde bulungi nnyo. Zaafuna kyaki kyakulya. Kati dayirema weebeera owamanyi. Empologoma buli lunaku olukya ku nsi ezuukuka ng'essaala gy'eyina eryegi Mukama Katonda wendabira ku ngabi nja gigoba paka mawoolo nga ganfulumye naye nja girya. N'engabi ebeera mu kusaba nti we nnaalengerera empologoma nja kudduka paka mawoolo nga ganfulumye ne tajja kundya. Kakati mwenna n'abaleka naga anti awo bw'obeera emulago wano ku 2 osanga abatunda keesi z'abafu ne bagoba omwana fees taata watunda ki keesi z'abafu agamba ya Allah abantu ndeyo wakiri 2 oba 3 omwana wange adde ku ssomero nyamba ntundeyo keesi emunsasulani landiroad ng'ate n'owamulwadde oli eri ogamba musonyiwe byamusobako omuweeyo omukisa gumu tafa ensi terife. Kakati gwa anoonya fairness mu kuinvestinga togenda gifuna bagenda kubbira mu buli ango yonna as long as otaddeyo omutwe ogenze mu ring ey'okulwana nga toyina kantu kamumanyi ebinyo bagenda bikuba biyiike. Oyingidde ringi ekikututteyo oli mu God's grace simanya. Ate ebintu bino tugenda nitubyogera abantu bano ne balowooza nti tetuli nnyo ku sayidi ya mutonzi. Tuliyo nnyo n'amaanyi. Allah tumusinza tumwebaza era ne tukiririza nnyo mu ssaala. Naye nzikiririza nnyo nagambye nti omusajja yawandiisa ekitabo bakiyita Money is God in Action. Thank you. Kakati Chris nga tuvuddeyo eyo tutunulidde as to why we must invest. Why are you investing? Tutunulire ki omuntu kyalina okuinvestinga. Muntu yali investinze mu ki? Kakati what are you investing in? Mbadde njagadde
akasose kibuzo ekyasose kyabadde ki wayanukudde lwaki omuntu yali investing kembadde njagadde okusembayo nako kabadde kamu abantu baffe bano kesaali agadde bamisinge ngenda kakwatako mu programu enaddakawo mu maaso awo njagala kukolayo ko retirement as a package njiwa abantu baffe kubanga nfunye nnyo okusoomozebwa kungi naddala mu baclients bange nga bagamba Chris omuntu yali tandise kutegekera okuretiringa ku myaka emeka part of why you should invest tunuulira nnyo emyaka gy'obukadde bwo bannange muleme kuyisanga nyina ogubuuzi gwenkooyo okuwulira mu bantu ogw'okugamba mbu nze abaana mbaweeredde kyekyobugagga kyembawadde okuweerera si kyekyobugagga kyokka ekimala era omwana tekimumala bantu bangi nnyo abali kuno naye nga tebali mu kulya ku education y'abakadde baabwe ng'oli yasoma n'abissa ebbali n'agamba diguli omukadde ngimuwadde n'addayo obuta n'ahasolinga nga pit to drop out naye ng'ate ebintu bye yabikola ki yabisoma notwithstanding siri mu kugamba nti okuweerera abaana kibi kirungi nnyo era bye bimu ku bintu ndowooza buli muntu kye yali badde akola ne tuleme kulowooleza nnyo mu bintu bino mu kuinvestinga mu education y'abaana nti kyekikolwa ekyenkomeredde lwaki omuntu ateeka okuba obulungi kyentegeeza mu kyo tugatteko naffe nga ffe abantu tuleme kusuubirira nnyo mu baana bano nti bwe tuba tubataddemu ssente ne bagenda ne basoma kwe kununulwa kwaffe era ye investment gye tubakozeemu nti bwe banaabeera obulungi naffe tujja kubeera bulungi nnyo kyangu nnyo okuvuga booda ng'olina emyaka 6 kisoboka kyangu nnyo ŋŋamba nnyo abavubuka abali mu myaka gyange kendeeza ku ssaawa z'okuwumula ng'okyali mu myaka emitoototo ng'okyalina amaanyi agasobola okudduka kendeeza ku ssaawa z'owumula mu myaka emivubuka oyongeze ku ssaawa z'okuwumula mu myaka emikadde banno bali mu 7 mweja bakeera kuswipinga wali eri kugenda kuzannya goofu gw'okedde ku kikologo ku poota kati ate ne muyisaawo ekiboozi era ekyo ekiboozi sikyakikkiririzamu era sikikkiriza era sijja kigula mbugwe tonnalaba nsi katonda ayinza okusalawo mu myaka emikadde n'otabana nedda ssebo tandika oinvestinge ng'okya sente oli muzisa mu bintu eby'obugwagwa mu myaka gino egy'obuvubuka kati oyagala kuŋŋamba otuuse mu 45 omutonzi bw'atyo bw'asazeewo omutonzi buli muntu yamuwa blank check ey'okubeera obulungi to live in an abundant life but once you don't take up that against the odds n'ogamba ngenda kukola IBRAH olwaleero tukimanyi bulungi nnyo olwaleero chrislule bwe mbanye n'emyaka 34 neŋŋamba njagala kuwumulira ku myaka 65 oba 7 oba njagala kuwumulira ku myaka 55 nyinawo oko balance wa myaka 14 singa mba olwaleero nyina ebintu by'ensimbi nga mbitadde mu ttaka in 14 years ne bwe zibeera ekazi za payini 5 nsobola okuwumula nga ndi billionaire ebyo ebiboozi byammwe ebyo bye mutuguza mbu simanyi gwe tonnalaba emyaka gikyali mito ekikutwalidde emyaka 3 okukutegeera nze nkitegeeredde mu myezi egi 2 kati ebyo byonnyumiza mbu okyali muto simanyi tonnalaba simanyi tonnakola ki tukendeeze ku ignorance levels zikenderere ddala ku ttaka tusobole okwenyumiriza n'okweyagalira mu bulamu bwaffe so IBRAH ekibuzo kyabadde ambuuziza nti lwaki kirungi okuinvestinga ansa yange eri bweti nti kirungi okuinvestinga okusobola okukendeeza ku buzibu bw'onaawa banno ng'otuuse mu myaka egikola ki egiwumula. That's why investing is so important, and why you should invest at this age is because you need to cushion yourself against those eventualities and the emergencies ezigenda okujja ng'otuuse mu myaka eginafuwa. Kendeeza ku ssaawa ze weebakiramu omuvubuka osobole okwongeza ku ssaawa z'onaawumuliramu ng'oli mu myaka emikadde. Tutunuulire omuntu, what are you investing in? Omuntu investing mu ki? Kakati okusooka buli muntu yalinoonyeza amaanyi ge we gali. Good one. Kisoboka bulungi nnyo okubanga amaanyi go IBRAH gali mu bintu ebiteetaaga maanyi. Kisoboka bulungi nnyo amaanyi go IBRAH okubanga gali mu bintu ebyetaaga amaanyi. Twamenya the 6 financial asset classes era tubuzaayo 2 ndowooza tubuzaayo cash and alternatives ennya twazikubye ziweddewo. Lwaki leero tusazeewo okuyingizamu eno segment twagadde tuvujjirire oba tubugirize ziri ennyo ezaasooka abantu tubalage butya bw'osobola okuinvestinga intentionally n'ekiruubirirwa n'ekigendererwa ekyokukola ki ekyokufuna. Kakati
What are you investing in this case? Omuntu yetagana anoonye ekintu ekijja obutereevu mu bintu by'alinamu amaanyi. Buli muntu alina amaanyi somewhere. Ekitulemererera ekitukakalukanya n'ensi n'etukaluubirira. Omuntu n'otukugamba mbu ensi ekaluba eringa amayinja. Kubanga tunneetegeera. Ensi ekaluubirira nnyo omuntu ateetegedde kiki kyamutonderwa. Just imagine singa ekyennyanja kyesiba nekimala emyaka 3 nga kyagala kulinnya muti. It is going to live a wasteful life, a wasted life. Kubanga tekigenda kusobolera waawo kulinnya muti. But if someone actually has ever told me nti if you judge a fish by its ability to run, it is going to spend its entire life thinking that it is stupid or unable to run. So nga buli muntu alina amaanyi ge wegateekwa okubeera IBRAH. So what are you investing in? One decision oteekwa okugikola among the 6 financial asset classes. Nomanya esente zange bwe mba ngenda ku diversifying investment portfolios zange. Sente zentadde mu bonds, nenteekako ne mu equities, nenteekako ne mu real estate, nenteekako ne mu alternatives, nenteekako ne cash. Ekiruubirirwa kyo, you must always average your investment portfolios to make sure it was balancing. If one is hit, endala efuna. Singa ogenda n'ofuna n'obeera destabilized mu real estate, equities zigenda performinga bulungi. Equities singa ziperforminga bubi, fixed incomes, bonds and securities zigenda kukola. Oba onfuna bulungi nnyo kyenkugamba. So what are you investing in? Wano olina okuba ate ekyokubiri ng'omanyi nti buli kintu kye ngenda okuteekamu ssente, nabagamba naddala mu abangoberedde ebbanga eppanvu era nkyabajjukiza, toyingiriranga kintu ky'otamanyi exit gyeri. Bw'obeera ogenda ku investinga in any financial asset class, before you invest in your money, first look for the exit. Nviiramu wa singa asset class eneeba entamye nviiramu wa. Ontegedde? Gw'oyinza okuyingira taxi gy'otamanyi weekoma. Kale singa obeera ku kkubo taxi neebanga ekuyitako abagenda tofuddeeyo kumanya eragawa, gwe n'otuuka n'oyingira muzeeyi mukomawa tugenda bugenzi. Mpulira nnyo bagita woogikooyera, ntera okukawulira woogikooyera, kati gw'ogenda kukooyera wa? Where is your exit plan? Singa mba ntaddemu ssente zange mu equities nga nguze shares mu company, nguze shares mu Uganda Clays, bwe ntuuka ekiseera nga njagala fubutukamu ssente zange nziteeke mu kintu ekirala, kubanga nkugambye mulimu current assets ezisobola okukonvertinga ssente amangu ne ziddayo mu cash. Then ne tubeerawo ne fixed assets ezitasobola oba ezitwala ebbanga okukonvertinga okuddayo mu ssente zaffe. Kakati nze bwe mba ekintu kye ntaddemu simanyi bwe kikola, kiba kitegeeza ssente nzitaddemu. Era nkubiriza abantu, do not invest in any financial asset class nga tonnaba kuteekinga class ya myezi either 2 oba 3. Minimum is 90 days. Kye bayita okusuubula amagi n'ensuwa. Kwe kuteeka amajigo mu kisero kimu. Okutte ssente empitirivu, oyagala kukola investment, tofunye any financial class, not even for 1 week. In fact, communities zonna eziri mu Africa ezisinga teziri financially literate. Abantu bali badde basatu abatusomesa ebyenfuna, unfortunately tebakikola. Bali aba basatu asooka mawulire. That is the media. The media. Yep. Oba oyagala oba toyagala, ebiseera ebisinga okutegeezebwa kwaffe kutufuna mu financial literacy tukujja mawulire. Omuntu agula akapapula, omuntu n'asoma, kati ennaku zino social media eri all over. Naye instead of abantu okugenda okufunayoko ebintu ebiba empowering financially, abantu babeera ku bintu birala nnyo. I know. Ontegeera bulungi nnyo? Omuntu ow'okubiriza churches. Amasinzizo kati mu church ntwaliramuko stroke mosques. N'ebintu emyoyo eyo gye twali badde tujja financial literacy. Unfortunately ne bannaffe abatusumba n'abaanaffe abatusumba mu kifo ky'okutwempawalinga tubeere financially work, bate batwagala mu kasente. Equation y'okusaba singa ogijjamu ssente, abantu besigenda kwogerera era bessirabangako era bessaagala waayiriza Allah ansaasire be bayisiraamu. Simanyi bwe bazisolooza kubanga sisisinkanangako mu bulamu bwange sheeyi gwe bayita sheek
ngali mu mmotoka ewandiikiddwako erinnya Uganda sinnaba kiraba sirinaayo gwe mmanyi simanyi praise Allah simanyi Allah is great simanyi ebyengera bya Allah eyo number plate ya Kampala sinnaba giraba wabula bannaffe bano abalala abalokole praise God simanyi Psalms 23 simanyi wo Katonda Katonda bamutera ddala azanya pick and play bamufuulira ddala bamufuula kyakuzanyisa Katonda bamuzanyisa chanesi bamubbe sanvu bembwawo baddayi bamuyita ekitiyo bamufuula jooka mu deeke kati church gye twali badde tusuubira financial empowerment omuntu okubanga akimanyi nti financially okutegeera the biblical principles oba amasiga agafuga okufuna naye nga gali bibiliko twali badde tulowooza twali gafunidde mu masinzizo ekyo tekiriiyo abantu abokusatu we tulina okujja okumanyisibwa ku bya finances wa masomero schools ebyo byebintu bisatu bw'oba tofunye financial literacy kuva mu church engalabi ku ttaka bw'oba tofunye financial literacy kuva ku media radio TV ne print newspaper engalabi ku ttaka bw'oba tofunye financial literacy kuva mu masomero kati abantu be baba batulekedde babeera abantu aba be baliwa family gye tukulidde ne street gye tukolera neje tuwangalira anti the street kwenkugwe anti kati obudde obusinga era gyokolera gy'obumala obudde obusinga gyokolera gy'obumala kati abantu abo ababiri bwe babeera batulekedde abakadde be batulekedde financial asset classes bamaama bafe abakulidde mu byalo abaturazinze tebalina kye bazimanyiiko wadde naaka bw'omugamba ku equities aga mwana gwendeka tonzi bisanze tabimanyi gwe bakulekedde abangule omukadde then abannaffe abali ku street ffe tulina popular national anthem yaffe eya real estate gye tumanyi era kwe tugenda otambulira kati olaba bw'obeera ne community ng'ekintu kyokka kyesobola otegeera real estate nyumba z'abapangisa kisenge ddiiro kanaabiro teekako ekikomera parking mweri abantu beebake bajeekaana ataana ensanvu kakadde tumaze era omuntu agenda kugamba ndi financially literate naye nga ziri asset classes endala omukaaga talina kyazimanyiiko talina kyazitegeerako era tasuubira nazitegeera so what you are investing in guteekwa okuba ng'olinawo omulaka gw'amaanyi ng'omanyi amaanyi go we gali ng'olina n'ebiruubirirwa n'ebigenderera biri bye twayogeddeko ebyasoose intentional investing lwaki ngenda kukwata ssente zange nziteeke mu kintu omuntu yenna atali mweteefuteefu ku investinga ssente zaali mu ku aninga obeera selfish actually omuntu yenna atali mweteefuteefu kujja tundu ku ssente zayingiza n'aliteeka mu bintu ebirala ebireeta ssente obeera kalimululu obeera selfish ate obeera n'omutima omubi omuntu oyinza omutegeerera IBRAH wa mutima mubi kwe kufuna akasente konna n'akeemaliramu nga talina kintu kyonna kyafisiza ku ssente ezo zayingiza n'aziteeka mu kintu ekirala olw'ensonga lwaki ngamba nti olina omutima omubi oli selfish okutunda ebyennyanja ffe kye tuyita mu Luganda okutunda ebyennyanja oba okwerowoozaako wekka nga gwe omuntu alowooza nti tolinayo emergency yonna gy'onaafuna era bw'onaagifuna ojja gyemalira so nga bw'ofuna emergency ogenda ate wa Chris eya savings akasente ke mu bulumi. That's why I'm telling you your missing management, your financial missing management must never constitute a financial emergency on my account. Bwekituukaawo sigenda kutaasa gotoba ne gugulyo sente ozitadde mu ssaawa ez'ebbeeyi oyambadde empale ez'ebbeeyi kubanga ffe wano tetwawula enjawulo wakati w'okulabika obugagga n'okukola obugagga ebyo byanjawulo tetubyawula. Ffe tulowooza kyekimu. Extra Digest mugoba nsonga ye channel yaffe oba ye platform yaffe wabula nga program gye tulimu bagiyise Thebusinessmind tubeerawo buli lunaku olwokusatu n'olunaku olwa Sunday. Program eno evujjirirwa company ziri bbiri okuli Logical Motivators ne Caplog Financial Consult. Mwana wattu nno bano banoonyeeko ku mitimbagano gya internet oba mikwana byalo ojja kubasanga ku www.logical motivators oba www.caplog financial consult ne Facebook as well. Asobodde okuwubawo olubu lw'ekigere ojja kubasanga ku luguudo olumanyiddwa nga Nkrumah Road ekizimbe Uganda
Cooperative Alliance Building omwaliro ogwokubiri ekisenge kiri 320 cha oba 302 mujjo kubanga basanga 302C. Lastly nga tuwonzika Chris omulama gwaffe ogwolalero jukira tutunulira how to invest intentionally oba intentional investing oba investments. Ekibuzo kyaffe kisemberayo ddala omuntu yalisize ne baani ensimbi, omuntu yali investinze ne baani. Who are you investing with? Who should we invest with? Who can we invest with? Who shall we invest with? At the end of the day okuvaayo n'amakungula nga gali malembe. Kati okusooka abantu baffe bano nakyo kankibagambe bayina nnyo ekirowoozo ekigamba mu bo nti omuntu osobola okuinvestinga ng'oli wekka. No man is an island. Era lema kwesudiya nakwerimba nakwekubako bakuyita kwenywako muliro n'olowooza mbu osobola okuinvestinga ng'oli bwa peke tekisoboka. Bwomu bwa namunigina tekisoboka. Buli muntu alina omuntu gwa investinga naye ate buli muntu alina embeera gya investinga nayo. You can either invest n'omwagalwawo that is omwami wo omukyala wo. You can either invest with your relatives oba bakadde bo. You can also invest with your long time friends. You can either invest ne colleague gwe gwokola naye ku mulimu oba osobola okuinvestinga neba partners b'osanze obukulu. Mu mbeera eyo yonna gye mmenye toyina ngeri yonna gy'ogenda kusobola kubeera na investment eri sound nga toyi abantu abo bemmenye wammanga tebali involved weebali. So nsonga nkulu nnyo okubeera omwerinde era omwegendereza okunoonya muntu ki mwaba abantu bemmenye. Omwagalwa wange ku njuyi zombi abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abaami n'abakyala then abakadde bombi mama ne taata kojja ne auntie cousin brothers n'abalala ba nephew then nenzira ku mikwano gyaffe betusomye nabyera betuwangadde nabo ebbanga eppanvu oba betusanze obukulu ne tukwatagana nabo oba bakoligizi baffe abali ku mirimu nga tuli mu kuinvestinga nabo. Ezo kategorize emmenye be bantu booteekwa okutambula nabo. Kati njagala opiikinge omuntu ogwogenda okuinvestinga naye ng'omaze okusalawo omaze okutuula wansi n'omwevaluating. Buli muntu yeetaaga okukolako assessment. Ogambe bwe mbeera ngenda kuinvestinga na maama wange wano we wasinze okubeera ensobi ezisinga okubeera ennyingi IBRAH njagala kuwa kyakulabirako. Singa olwaliro mba njagala kuinvestinga ng'abakadde be bapartners bange abakadde abatuzaala abanzaala ngenda kusooka neebuuze bwe mba investinga ne mami amagezi ge gakomawa kye tuyingirira as far as stock market, as far as equities gye twagala okuteeka ssente zaffe bwe naabimunnyonnyola n'abitegeera saagala musuza ng'alaba. Mugambe kati waliwo tufunye market crash share gye nagula 220 kati etunda 107. Ambuuza ate ebyo bye biki kati awo tuba tufiiriddwa nga tabitegeera nabitegeera. N'olw'ensonga eyo pick your business partner mu mbeera esinga okubeera ey'obwegendereza era ey'obwerinde. Olw'ensonga abantu abo bonna bemmenye wansi bagenda kukyuka. Kibi nnyo mu bulamu okulowooza nti abantu boogenda okuinvestinga nabo tebagenda kukyuka. Akadde konna saawa yonna omuntu gwogenda okugenda naye mu business oba mu partnership saawa yonna akyuka nga Katolo bwama bwatero tugamba saawa yonna beera nga weerinze. Mulimu ebintu binga bibiri ebitalabika ng'omuntu tannafuna ssente. Ssente zirina emize emibi gye zibikkako. Omuntu n'abeera awo nga kyova olaba omuntu bw'aba azze okwewola nga tannafuna ssente ayinza n'okubuuza ku mbwa hello dogo n'agibuuzaako n'obusekoseko obuwaanirira naye olubalo zifuna bwati okuzizza ne lufuuko omuganda agamba nti kyowola ng'otudde okibanja oyimiridde. N'olw'ensonga eyo mbagamba whom are you investing with? Wano nsonga nkulu nnyo buli lwoba ng'opiikinga ssente z'ogenda zissa wantu kuba nkugambye you cannot invest alone tekisoboka. Teriyo investor asobola kuattributinga bugagga bwe na ssente ze zonna n'agamba personally mbaddewo bw'omu mu bulamu bwange buli kyenkoze because your weaknesses in one field ate ojja kwesanga nga strength za muntu mulala in that particular field then ojja kwesanga nga your strength somewhere
nga it is someone's weakness. Chovola abakibi nnyo okubeera n'omuntu nga gwe ebintu obiraba bulungi obitegeera bulungi nnyo oli mugezi nnyo n'obeera ne munno okubuuyi buli nga ye tabiraba ne kikuleetera okulowooza nti mugwagwa oba musiru oba mumbatutu oba tategeera si bwe kiba. Your weakness here is someone's strength somewhere. So picking abantu boogenda okuinvestinga nabo sente ng'omaze okubakolako analysis obakozeko kye tuyita SWOT analysis: strengths, weaknesses, threats. Ontegedde? Okusuubira ku muntu gw'ogenda okuinvestinga naye era ebiboozi ebyo mbiwulira nnyo mbu munnange twatandika bulungi ebizinesi nezitambula bwe twamala okufuna alina okwefuula kubanga we yabeerera nga talina waliwo emize gyali gitasobola kuvaayo nga akasente kalina tekasobola wanirira okugeza amalala gawanirirwa ssente omwavu ofuna amalala nga ogajjawa yo gakozesa eki kyekikupikamu kiki ekikuwa omuliro senti yereeta omuliro ogwo omuntu omuntu bw'aba n'akasente ayogeranga bw'alabye ogenda mukola ki ayogeranga bw'alabye akuddamu nga bw'ayagala kyova olaba abakozi abatannafuna akasente babeera bagonvu nnyo naye lugaba n'amala akamufujjirira n'akafuna akubuuza gwe gwani oŋŋamba ki n'omuganda nno muganda wange nakulaba nga tolinaga yewandaba nga sirina kati nnina otegedde amalala gawanirirwa ssente teri omunaku teri kikubeeza n'amalala bw'obanga tonnafunamu amalala geesonyiwe gaaki gagenda kukubira bwereere ekigwo n'olw'ensonga eyo piiking omuntu gw'ogenda okukola naye nga kiri at the back of your mind nti omuntu ono ateeka okukola ki okukyuka anytime omuntu gw'oinvestinga naye sente agenda kukyuka yagala gaana olw'ensonga tuli bagiyita evolution mu pattern mu behavioral change y'omuntu tugendera mu mitendera twayinako ku stage 1 mu financial independence kambazeyo mu financial independence stage 1 tubeera ne kye bayita dependence buli kintu kyonna kyokola oba ekikutuukako mu bulamu bwo obeera odipendinga ku bakadde ne tugenda ku stage 2 ontegedde solvency ne tugenda ku stage 3 financial independence otandise okukafuna akasente awo kati osobola okwerabirira ne tugenda ku stage 4 ne tugenda mu date paka lwe tugendera ddala ku stage ekola ki esembayo eyo topic ejja kubeera ya lunaku lulala ne mu stage ezo zonna omuntu behavioral change ye tugenda tugiraba egenda ekola ki ekyuka same thing in investment bw'oba otandise n'emukwano gwo nga mutandise n'emmotoka emu taxi emu bwe zinaaweera ennya lema kwesudira na kulowooza nti embeera gye yalimu nga mulina akamotoka kamu gyagenda okubeeramu nga muwezeze emmotoka mmeka nya kati akuze alinamu kasente alina n'ekimupikamu omuliro kati ekiri emabega akasente weekali era agenda kuddamu nga bw'alabye agenda kwogera nga bw'alabye kubanga mbeera ya bulijjo era nze sinenya bantu bakyuka just gwe kyolina okumanya kuyiga kumanaginga muntu ku buli level gy'atuukako omuntu eyali azitowa obukadde 10 enjogera tesobola kuba yeemu na muntu ayogera nga ayinamu miliyoni 10 ziri ku akawunti zitudde ono ayogeza amalala mangi ne bwakolola bakuba engalo ne bwe yeesooza teri anyiiga kati gwe bw'oneesooza nga tonnafunamu tugenda kunyiiga tukuyise bubi n'okufulumya tukufulumye pick your business partner ng'okitegedde nti alina positives zagenda okukuwa ng'amaze okukulamu ate alina ne negatives zagenda okukuwa ng'amaze okukolamu kino ekirowoozo kye tufuna ekiri delusion nti omuntu bwe mbanga mupiikinga nteekwa okufuna omuntu ono abeere lubeerera ebbanga lyonna ng'afaanana nga bwe namufuna eyo endowooza ya bugwagwa era sente bonaaba ozisoloozeza ng'oyagala zinvestinga na munno ng'olowooza alina sigala nga bwe wamufuna ekyo kya butaliimu kya bugwagwa era okuinvestinga kwesonyiwe ekyokubiri ndowooza eno entanda ngisibirira ba investors bonna ebabeeremu ate ebakola obulungi buli lwoba nga omaze okukuŋŋanya ssente ogenda zissa mu kintu piikinga omuntu gw'osuubira nti bw'onaagwa naye temugenda kujjamu lutalo lumalawo bulamu bwammwe kubanga abamu ku mmwe muinvestinga ne bakoddomi bammwe ekyo ne kimalawo n'amaka kita famire ne kijjawo famire kakati omusajja yaŋŋamba nti loan out money you can afford to lose to a relative, to a friend and to a close omuntu ali close muwe sente z'oli willing okukola ki okuluzinga okufiirwa kino nkirabyeko ate era nkimanyi bw'oba owoze mukwano gwo emiliyoni 3 n'agenda ne mu banka neyewola obukadde 3
kugwe ne banka agenda tusooka sasula banka kubanga gwamanyi tolina kyogenda kukola ki tojja kukola ate banka omusiba banka egenda munoonya emuggalire naye agamba eza IBRAH nja muwa we naaba muweeredde ne mu birowoozo byabirinamu ebyobutakusasula ekyo nakyo weekiri tokijjaawo akirina namu nti tagenda kukola ki kusasula era ezo osobola zifiirwa n'olw'ensonga eyo if you're picking somebody that you're going to invest with bw'aba mwagalwawo banga omanyi bulungi nnyo nti investment gye tuli mu kuyingira ate tegenda tulemesa mirimu gya buliri bwe tuba nga tukoze loosini project bwe tudde eno biri ebyessente tebiyingira eno tulina kubeera mu nsonga nki endala so mbaagaliza obulamu obulungi baagaliza okussa ssente zammwe mu bintu bye mumanyidde ddala obulungi bye banaaganyulwamu ng'omanyi nti kino kyennyingidde never put your money into any financial asset class that you do not understand where its exit is. First to find your exit. Exit integeeza singa oba oyagadde to withdraw your money ng'omaze oziteekamu how would you get your money back to the account gye zaava bw'oba tosobola ku identifyinga exit weeri eyo project sooka olindeko giteekamu ssente ekyokubiri temubaako any financial asset class gye mussaamu ssente nga tosoose kutegeera its performance the ups and downs eziri mu that financial asset class. Intentional investing kyetegeeza nti ebiruubirirwa byennyina emabega wange nga nteekamu ssente zange kino kyentaddemu ssente kikola bwe kiti nkugambye minimum period ey'ekintu kyonna ky'oteekamu ssente either you're consulting a financial advisor an investment planner you should take a minimum of 90 days ng'otegeera ekintu ky'oyagala okussaamu ssente bwe kikola muleme kwewola looni mu banka muleme kwewola ssente mu banka ne muziteeka mu bintu ne muyingirira ebintu bye mutamanyi wadde bwe bikola ssente bwe zimala okufa ng'oddayo ew'omutonzi kutandika katonda bw'atyo si bwe yayagadde bw'otyo bwe wayagadde kakati omulundi guli nali ngambye abantu baffe bano nti tulina omusomo gw'abaana baffe abaana okuva between 12 years and 25 abaana abo nga tusuubira okubateekateeka okubeera financially woke nti omwana okuva mu myaka 12 ffe tulowooza nti ateekwa okuba nga atandika okwetegereza ssente butya bwe zikola tetugenda kino si kisaakaate kuyigiriza abaana bwe bawaata kuyigiriza abaana bwe no tuyigiriza abaana butya omuntu bw'asobola okukula ng'amanyi ssente bwe zikola si kya bwenkanya era si kya buvunaanyizibwa ate era si kiwagira muzadde kukuza mwana ng'agamba mbu omwana bw'anaayiga ssente nga mutajja kwonooneka ekiboonoona nti ssente mubalaga sayidi emu you show them one side of the coin temubalaga sayidi zombi omwana akula nga yamanyi nti ssente za kusaasaanya buki busaasa ate akula amanyi basabiriza nsabirize so the biblical principles on how to keep get and save and do everything and up to the stage of tithing wano omwana tumwetaaga okuba ebintu bino byonna nga abimanyi oba omwana musiraamu oba omwana mukatoliki oba omwana orthodox oba omwana mu seventh day bonna tubateekamu ne tugamba nno kati abaana tulina obbabangula ne babanga and some of these classes can be virtual naye nga tubadde twafunye ekifo kyaffe we tugenda okubateeka so nkubiriza abakadde abalina abaana abali mu that age bracket abaana abo mubatuwe mujjeemu eno esimu gye mulabaawo wansi send in your message abaana abo to making sure nti tubakuza era tukuza abaana abali financially woke tuleke generation etegeera ensimbi okusinga ffe bwe twali tuzitegeera lema kulowooza nti omwana bw'anategeera ssente mu myaka emito kimwonoona ekyonoona abaana ssente kubalagako side emu of the coin mbagala nnyo Mukama abankuumire mbagaliza bye munjagaliza sala gye munsabira gye mbasabira sisobola kwawukana na kye munsabira mu bulamu gwe kyonjagaliza kye nkwagaliza omutonzi abankuumire. Thank you so much. Olunaku olwaleero lwokusatu bwetutyo bwe tulabise mbagaliza birungi byereere Omukama Katonda abakuume tusisinkane nate olunaku olwa Sunday ku Extra Digest mugobansonga mu program yaffe emanyiddwa nga Businessmind. IBRAH Mukasa gemanya gange tubadde ne mwami chrislule ate nga on camera ne production team kuliko mwami Daniel kuliko mwami Keith ne kubaako ne mwami Idris nga kwotadde ne mwami Tone Senabulya. Mubere bulungi mweraba mbagala nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next time.